Gwanga tobimanyi ojje muwagire muto wange he has done good all these years okuba yatandika okuyimba ate ne mumuwagira kati mukoma just kumuwagira nga nyimba ziri mu masimu ejjo wano mu blessing occasion ye endonga etambula etya eyi tobimanyi zeyange ebeeranga ku muwundi buli kaseera era olina okubanga etambula kubanga mu abantu ne bannamawulire mugipushinga tebanze nzekka wakomawo ku nsonga zonna ejjajja Rwagadi ku z'oluyimba kuba waliwo embeeranya y'amaanyi nnyo ku kyokuba nti oluyimba walukola tofunye permission kuva gyali maybe twakifunamu mu bukyamu naye ng'oluyimba nafuna permission era ndowooza recently navaayo nenclearinga air twakwatagana ne jjajja Rwagadi nga bwe kyalina okubeera oluyimba nenfuna permission era nenduyimba bulungi era ne lunyumira abantu. Mu kaseera weeyogera wennyini mbadde nakayogera naye n'aŋŋamba nti taagala nnyo okusika miguwa n'abayimbi naye tafunanga kintu kyonna kuva gy'oli naddala kyogamba nti wamuwako akasente. Mpozi nga bw'aba ngambye ekisooka ne interview no sandi gikoze lwakuba nga munnange nga bw'omanya ebintu by'ensi tolina okuvaayo bwabaawo ekikwogeddwako n'okitereeza nti mpozi nga jjajja Rwagadi ekisooka muwa ekitiibwa ekisingirayo ddala. Omuntu omuyimbi okuddamu najja addemu oluyimba lwe kibeera kya kitiibwa kitegeeza olina ettaffaali lye wateekako era kinnuma okubanga nziramu interview eno nziremu ebigambo bye naye mpozi nga ye yaze n'aŋŋamba nti ndeeta obukakafu obulaga nti yanzikiriza okukola naye nga nze respectinga era ngenda kusigala nga respectinga all the years kubanga oluyimba lwe lwa blessing obulamu bwange era lukya blessing obulamu bwange kubanga nze naddamu buzzi ku bwongo bwe nange mukama ate kwa blessing then nayongeramu bwongezi katono netwistingamu katono naye obwo kitegeeza bwali bwongo bwe so sisobola muyisa mu maaso at any time naye nga nze ndi musajja mukkiriza ekituufu nkyogeranga bwe kiri ekibeeranga kituufu. Wali ofunyeyo complaint okuva mu kamwa ke ye nga ye? No. Tokifunako? Tebansindika ekipapula kye nalaba nakiraba ku mutimbagano era ndowooza nti oba waliwo ba bad mind abaagala okubiteekawo ne mukubira teyakwata naye bwe naddamu nenkuba manager we yakwata naye nga ayina essimu yange nange nina eyiye nga njagala kukakasa ddala kituufu oba akimanyiiko era ne byempulira mbadde mbiwulira mu mbu okujjako kyobulaba nali nagana okola interview yonna okujjako recently bwe nalabye ye kennyini naye good enough yagambye nti biri mu balooya maybe balooya be bayanga okureactinga nga tebamaze nabaddeko naye kennyini comedy store nga agamba nti ayagala kawumbi mu luyimbo. Okay. Katusabe mukama tukakole katusabe mukama nkakolemu kubanga yamblessinga nalwo kati kansabe mukama kakolemu osanga bwe naba nkakozeemu naye nina okuddayo n'empaayo ekimu eky'ekkumi nemwebaza nenzayo omuziko kubanga that's the only thing I'm meant to do. Tweyanza teesi mukono buwete bwe tuweetaagisa kitaka kyekimu endongo era tubasanyusa kubeera abaganda baffe Daxi All White Party 2009 okusapotinga maybe munaffe awula baliyamu waliwo endi n'abayimbi abalala Kingsaha Amadeo Baptiste abayimbi bangi maybe enakali kwegamba n'abatabaddewo basinisa obubaka bwabwe so nze nkowola abantu nga biri supporting Dax Vibes musajja wa kabi tukola naye oluyimba lwa kabi good idea leero ejja kuba good idea mukoze ki tulaba press conference ez'abayimbi abamu tekubeera bayimbi bangi nga wano okugenda ku press conference y'omuyimbi amala kuyita